Ekizibu kya Museveni ekyalumba eggwanga lyaffe kyongedde okututegeeza nga bwe kitagenda kusiguka ne bwe tunaakola tutya nti ye agenda tufiirako mu kulayira kw'akoze olunaku olwaleero ng'ategeeza eggwanga nga bw'agenda okukomawo okwesimbawo omwaka ogujja mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2023. Kwegamba ffe ng'eggwanga twafuna ekizibu kino naye Katonda atalya nguzi yalina ekisembayo ku kizibu kino ekyatujjira. Twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti eggwanga lyaffe lyatambula ddala nga balina okutambula. Twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti tutambuliramu okulaba nga tutereeza eggwanga era nga litambulira ddala nga bwe lirina okutambula. Nga tulina gwe tunuulidde era nga tulina gwe tugamba gwe tulese, tusuubira nti Uganda yaffe ejja kubeera. Era tulina okukkiriza nti kino ekizibu ekitwesibyeko nakyo time ejja tutuuka kituviire ate bannayuganda badde bafune eggwanga eddungi lye bagenda okweyagaliramu erigenda okutuwa emirembe mwe tugenda okukuliza abaana baffe ate mu ssanyu ery'enjawulo. Tulina okukkiriza nti Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe tewali kitagenda kutambulira ddala bulungi. Wake up Uganda, muzuukuke twetereeze, muzuuke twerwaneko, muzuuke tutereeze eggwanga, muzuuke tubeere ab'enjawulo, twegatteko tulabe nga tutambulira ddala nga bwe tulina otambula. One Uganda, one people. One people, one Uganda. Museveni ne bw'onaalemera wano time ejja tuuka ojja genda kubankya oba luli obadde you have to go kale kalekezi Kayihura wayagala okubba omusajja ono ebizimbe bye ebiri e Muyenga ebiri e Kollo ebiri ku Jinja Road ne Masaka olw'okuba nti yali sole supplier ow'amanda ga Tiger Head mu Uganda. Ne mwagala mu looping mufuuke ba business partner ebisigadde byonna saagala biwanvuiramu wabula ngenda kugamba kale kyezi Kayihura Munyarwanda gwe mulekera wakamanyira Kasumagizi yeyalira ono ye musajja Katoka Jubi atattangako omuntu bamusiba ne bamuwana obuto mu kkomera Katoka Jubi kati atambulira kagaali kubanga Kayihura yali mu kintu kino ono ye Katoka Jubi. Uyo Katoka Jubi oyo Katoka Jubi uyo Kayihura ojja moral authority eyogera kwa Amin mbo yali mutemu nga mumussa abantu nga mbasiza obutwa. Awo tuvuddewo oba ntandikire naawo bampulira omuzimu ogunninye kati oba ntandikire awo. Video ketandike kati kantandike ebisigere tunabiyitamu oluvannyuma kantandikire awo. Mukama nyamba. Soko kakane. Kunya ku mazzi bana basajja Kalekezi Kayihura gwe muko Museveni mwatta Robina Kayaga Kiyingi ne musiba omusango ku Dr. Agore Kiyingi nti yatta mukazi we kubanga ali anoonyeza ku bintu bya Global Fund n'ebintu bira ne mutta Robina Kayaga Kiyingi mukuba amasasi ku kisaakaate kye ne mulondola Dr. Kiyingi ne musiba n'ambala n'avaayo n'afuluma era ne mumulumbayo gye yali ne musindikira malaaya nkiddawo ne musindikira malaaya olalongo mpaka lwe wamaliza Dr. Agore Kiyingi ne mukumuziika ne muwamba okuziika kwe n'atafuna kitibwa nga Dr. Agore Kiyingi. Twogere ki tuleme ki basajja mu Abanyarwanda muli babi kali tutandise
video etandise kabikukwidde ku ki njala mu recording akantu kano mukateeke ku social media platform wonna ntandise Muhammad Nsereko anti kati bya butwa ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa Kulubereberye omwaka 2025 naku lwakusatu bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali mu diaspora ng'oli munnabyabufuzi oli musuubuzi oli munnabyanjigiriza nga olina embeera gy'oyitamu ng'owulira wandiyagadde okukyusa eggwanga wonna wooli mu nsi yonna njala kugamba weewale omusajja gwe bayita Nsereko Muhammad MP wa Kampala Central ngenda kuwa information ogenda kutya weewale omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central yavaayo n'atugamba luli nti kibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi ffe twatise tuyete mukutta Assegirinya era twabambuye mulambo biki tetujja kulumberwa Katoli bwa tumugamba it's okay no problem naye mumanyi ani yakwatisa Assegirinya ani ya ordering okukwata Assegirinya mubadde mumanyi Consulate Mr. President yotuuse banyabo ne basema gwe wenna ng'oli mu diaspora oli blogger okola mirimu gyo oli influencer oli business personnel oli businessman businesswoman oli munnabyabufuzi weewale omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko ebyakitawo nabiba buli emirimu gye yakola noono omwana gy'akola naye ate omwana mubi nnyo nga bw'afaanana kungulu bw'afaanana munda yeekweka handolawe gojja kubuuza lwaki tetumulaba nnyo mu State House agendayo balirirwe wabula omuntu atuusa information bamuyita Amelia Kyambadde imbufunze Amelia Kyambadde ye handola wa Muhammad Nsereko Amelia Kyambadde ye handola wa Muhammad Nsereko bwenkugamba omuntu handola ye muntu oyo aba controlling omuntu oyo era ng'amuwa ne tasks oba emirimu egy'okukola egiba givudde bakamabe Muhammad Nsereko nabagamba is a well trained spy mbega abega nabagamba alina obuuma oburecording amaloboozi n'obukwata video mulungi mu kukyusa abantu obwongo n'okubadaivatinga ekyakikolera ebbanga ddene nnyo Mr. President Kansulenda kano kanakutuukako bulungi nnyo Muhammad Nsereko yasooka n'anoonya National Unity Platform esobodde ttyo tambuza ebyobufuzi byayo okubijja ekyaddonde biyingiza mu parliament efunye ekibiina etaddewo ne ekubye campaign okwetola eggwanga lonna ekyalinja Museveni nga tebamanyi source of income. So Muhammad Nsereko was tasked to find out the source of income for Robert Kyagulanyi Ssentamu and for National Platform. Nchiddamu Muhammad Nsereko yatuwa omulimu ogw'okunoonya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka atya okuyimirizaawo ekibiina okuyimirizaawo campaign okwotera eggwanga lyonna nga tewali amanyi source of income ssente zaafuluma zitya okuyingira eggwanga zaatambula zitya baani abazidonatinga oba baani abazisoloozanga. Kyeyalina okukola yalina bambega b'ebitundu by'enjawulo mu ewaka ne mu diaspora n'asooka n'asimba essira mu diaspora n'asindika bambega babage Ssegirinya nnyo era ng'abuuza njagala kumanya ssente ziba mu diaspora ani azikuŋŋaanya zitambula zitya okutuuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye siba nnyo ku Ssegirinya okumanya nti Ssegirinya yatambuza ssente za struggle oba si yazitambuza. Ekyo n'akisibako essira nga bw'ategeeza bakama be. Kati bw'amala okubega Ssegirinya yamugamba nze sirina kye mmanyi. N'asalawo Ssegirinya bamutega omusango ogw'ebijambiya nga bayita mu state. Wabula balina okunoonya ko acuuza omuntu gwe balina okuteeka ku keesi ya Ssegirinya
nga musiraamu. Muhammad Nsereko yasooka n'asuggestingira mukama we Museveni abantu bano wammanga. Yasooka ne basuggestinga bateekeko nku nyingi muwada ku fayiro eyo ne kifeyiringa. Ne baagala bateekeko omulala linnya ligenze. Basooka ne basuggestinga abantu basatu okubateeka ku kesi ya Sseggirinya. Bamaliriza balizootinze ku ono musajja ow'Emakindye Ssewanyana gwe balizootingako okuteeka ku keesi eyo. Nga kye baagala Sseggirinya kuva okonfamenga nti sente ziva wano ziyitaano zitwa nga teziriiwo. Sseggirinya wamala okuinsistinga kyatamanya nti Nsereko yali amulikoodinga oba amutambulirako. Tovala avayo n'agamba nti nina recordings. Wattu omukulu oyo kye yakola yagamba okufuna source y'ensimbi ziyingira zitya mu Uganda era ziva luddawa. N'alagira mukama we Museveni ne Muhoozi bakwate Sseggirinya balabe engeri gye bamukwataganyamu ajja bwa either akkiriza omusango ebijambiya n'okulumiza Kyagulanyi oba babuulira source ya ssente zitambuzizza nupo okutuuka olwaleero ziva luddawa. Wattu Sseggirinya musajja atunga ave Netherlands olwave Netherlands nga mukwata. Bwe bakwata Sseggirinya amuteeka ku fayiro gy'atamanyi nako. Kyovula Sseggirinya kugamba nti nze Allan simumanyi n'omusango bateekako sigumanyi. Allan si mukwano gwange era sibanko mukwano gwe ajja atya ku fayiro yange. Kumbe Nsereko yali mu bintu bino. Nga bw'omanyi nti nabagamba nti wotta omuntu omwoyo ge gukulumirira. Omwami n'ajja ku social media n'aleekaanangayo ni kumbe omwoyo gwa Sseggirinya gululuma. Ye bw'atuuka okwogera mu bisenge bye ngalooza teri amule ne bayogera nabo. Agamba bwe nakola mission eno saamanya nti kigenda kusukka mu kutulugunya okutuuka Sseggirinya omutta. Muhammad Nsereko ne video egenda kutuukako. Mbu ye bwe yawaayo Sseggirinya omukwata mu musango ogwo teyalusuubira nti bagenda mutulugunya mutuusa kufa. Ekyo kimulumiriza. Muhammad Nsereko wonna wooli ogenda kufa n'abano bagenda kufa buli kimu nga kikulumiriza kubaga Sseggirinya afa akolima. Ebintu Sseggirinya bye yagamba Dr. Nico bitono ku ebyo bye yali ayagala okwogera ku nnaku ze ezisembayo era yafa tabyogedde. Sseggirinya lwana gy'oli ebintu Sseggirinya bye yalina okwogera mu nnaku ze y'ensonga lwaki Nsereko yagendanga mu ddwaliro secretly. Y'ensonga lwaki Mpuuga yagendanga mu ddwaliro secretly nga tebaagala muntu yenna asobola kuliraana muvubuka oyo kwogera bintu ki Muhammad Nsereko bye yalimu ng'amutaddemu naye ng'ensi temanyi y'oyo omusajja gwe muyita Muhammad Nsereko oyo. Muhammad Nsereko nga sisobola kulumiriza Kyagulanyi ku bintu by'ataliimu eby'ebijambiya n'ebyensimbi nti ategeka obuyeekera. Sseggirinya n'agaana n'atuuka okufa. Sseggirinya ebintu by'alina okugamba public tiyagibagamba. Byagambako Dr. Nico byali bitono. Oyo Muhammad Nsereko. Njagala public emanye lwaki waddusa abaana bo. Waliwo omusajja omu wa NRM alina amaka ekireka okuliraana kale Kalekezi Kayihura, musajja w'amaanyi. Era Muhammad Nsereko yamukolako obwambega nga wa information Museveni era kyali kigenda okuttisa omusajja oyo. Omusajja n'amanya. Omusajja bw'amanya afyuminga. Agamba Muhammad Nsereko wenkukwatirako wonna nja kukuba amasasi n'abaana bo nja kubatta ne famire ngenda girondoola. Kale Kalekezi Kayihura abitegera kubanga yali neiba oyo musajja ayita Nsereko n'oyo musajja wa NRM wabatuuza ku mmeeza bagamba mwenna muli ba NRM mufaaki. Musajja agamba Kayihura ono omwami badde nga mbega ebbanga lyonna nga wa information mu state era obulamu bwe buli mu matigga naye enkulo etuviirano ku mmeeza ngenda kutta famire ne njja mukuba amasasi.
kai omusajja nageza kayihura nagezako bakakanya nikigaana Amelia kyambadde ne kayihura ne bagamba Nsereko fulumya family yo mu Uganda Nsereko kukwata sente zonna ezisoboka n'okukozesa state machinery okufulumya family yo gitwala mu diaspora giri sawazo teyagifulumya nti ajagala enkweze yakola ku bantu ate oyo so omusi babiri mbagambyeko abantu aba yensongola ki yafulumya family ye omuntu yandibuuziza serikali mu gavumenti ate nga MP tasobola kufuna abaana mirimu state council wa munono kubanga abaana baali bafuuse target eri abantu bakozeeko ebikolobero oyo mukulu Nsereko kennyini abaana bangi mu diaspora abadde solid beyagenda ayitamu ng'abagulamu ng'abatiisa ajja n'akujja mu inbox yo naddala abaana aboolaba baana balenzi n'atandika obbakwana banaabafuusa ku mikwano gyabwe n'afuna data wabakwata ku family kati n'akubulira n'akusindikira ate abantu abala bataliye ne bakuga gundi gwe ovuma gavumenti ne tukumanyi ewammwe yegwa taatawo yoono mama yoono oyina mwannyoko bwi n'abaana bwe ne mukazi bwe bati era tuli mu position okufuna omuntu omu ku bo bw'otava ku gavumenti ya Museveni abaana bangi bakomredi njala mu njuli abaana basirisa obungi bonna baafuuka target nga oyo musajja Nsereko Muhammad yakola ebintu ebyo nga era kyobala nabaga muve mu WhatsApp group ne mbaga mu block nge messenger temwogera na Nsereko temwogera nani kye kimuleta ku social media naddala ku TikTok ku Facebook twamugobako akukwana oba omulenzi n'akuteeka mu mbeera yonna esoboka okuba nti acompromisinga bw'ogaana ocompromisingwa olwoda bakufunyeko data n'atandika okuba nga alondula famire yo mpaka gy'emirimu gy'abadde akola n'okutuuka olwaleero kati ndoza mutegedde omwami gwe tuliko omutuufu y'oyo olwali njagadde njogera ebigambo bino nga nnumirirwa musajja mukulu Seggirinya eyafa mu bintu by'ekisiru ng'omusajja yeeyita omusiraamu mu linnya lya Muhammad Seggirinya ng'ono ye Muhammad Nsereko Muhammad ku Muhammad n'obega Muhammad munono mutuusa mu mbeera emuttisa n'afa kyokka ne weekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo n'ojja n'ogamba mbo simanyi mwaganya abaana ba Seggirinya okuziika era simanyi Seggirinya mumwamuta naye ng'ate okimanyi Nsereko go akola enkwe zonna ezaaviramu Seggirinya okutuuka waali kyekyakufulumisa famire yo nga baginoonya era kyekikubeza mu diaspora ebirala byonna ffe tetujja kulekana tugenda ku exposinga omwami ono wa Kampala Central era yomu ku baakuleeta mu byobufuzi kubanga nange nali part of that team naye omwami ono akunnyonnyola Nsereko nga bwe nabakateereddeyo njala kabazanyirako wano live mu kawulire then tuleko tusimbula video njagadde soka kukwata kwoyo one minute mpe mu dakiika emu angere wano mu ggala endowooza nja kafuna omwami ono akunyonyola Muhammad Nsereko mukawo obudde abataasobodde kkawulira Nsereko watandise ekibiina Revolutionary Front naye ng'ekigendererwa kyo kulwanyisa Kyagulanyi naye buli lw'olwanyisa Kyagulanyi foba otuwadde emirimu egy'okukola owulidde kubanga kati omunaabirako amaaso ku makya watandika na Seggirinya ne tukutunuulira ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana ne tukussa akasiiso owulidde ne tukussa akasiiso naye kakati Nsereko njagala nkulabise abantu bakumanye bw'ofaanana abantu bulijjo beebuuza baani abawagira ebisiyaga mu Uganda nga weekwese njagala otubuulire bw'obanga towagira bisiyaga ggwe Nsereko nga n'okubiri obirya famire yo yonna buli muntu agenda ebweru ebiwandiiko byagenderako timuli wa bisiyaga wano omuwala ayitibwa Joha eyasikira nnyoko ali bweru olwaleero tugende kwembase tukebere bwe yali agenda ebiwandiiko bye yakozesa kwembase ebiriyo bigamba ki waliwo era owooluganda lwa famire yo ayitibwa Akimu Ssennoga so yaliko omuyambi oku palamenti era nga dreva wo essaawa zino ali bweru wa ggwanga yalabikidde mu butambi ng'akutte ebipande ebiwagira obusiyaga
kakati gwe ebisiya gogera ne mu biteeka ku bannammwe naye ate mmwe ng'ababiri era nga n'ababiwagira mwekwese bw'oba tobirya lwaki fabireyo buli lw'erinnyonnyonyi bonna abo benkusomedde abakagenda Joho ye yasikira nnyoko ne Akimu Ssennoga ebiwandiiko bye baliko ng'era balabikidde ne mu kamera ebweru nga bakutte ebipande beewaddeyo nti bo bali babisiyaga era babiwagira Nsereko bwe tukusirikira tolowooza nti no tuli basiru kano akazannyo go wakatandika njagala kulabisa abantu bamanye kyo kyalina moral authority eddamu kwesimba wano mu kifo kyonna ekya Uganda ndete bwino waisha motozi nti nga n'emmotoka gy'ovuga UAY eyo siginasi enjeru gy'otambuliramu n'oli amasappe nga naye mwayisha motozi baaguluba naawe kumpi olinga eyabba enzibe emisango tegiriyo mu kooti n'okwata ettaka lyewabawa wanesse Kanyonyi mu Mityana ettaka ne libuuka amajjo nakati olwaleero emisango gikyaliyo mu kooti egyayisha motozi wano omugenzi Ibrahimu Kigundu BMK yagenda okufa ng'akubanja sente mmeka omuba sente mmeka omugenzi Tom Kaya eyali akulira zino takisi eziyitibwa Kachi yagenda okufa nga omubye sente mmeka abantu yessaawa tuveeyo tubabuulire Nsereko omutuufu yaani naye ebyo ebyokwesiiganga akazigo ne weesiiga akazigo tetugenda kubikkiriza bw'oba owakana vaayo nchalenjinge ng'ebiwandiiko byenjogerako famire yo byegendeddeko ebweru tebibaddeko tubawagira ebisiyaga bw'ovaawo ne weekwekweka wano mu bantu Nsereko nja kukuba nkulabisi musajja gwe olekeraawo okuferaafera abantu n'abantu abagenda okuyingira mu kibiina kyo ekyo simanyi Revolutionary Front bajja kuba bajega bajja kuba basiru naye omuntu ategeera alimu amagezi tasobola kugoberera Nsereko kubanga oli mufere tolina mazima oli mwefuuzi oli munnankwe buli w'obeera oyagala okuba nti gwe okontrolingawo ate nno nalabye ne General Muhoozi ng'okukuta naye njagala okumulabula bw'aba tamanyi Nsereko bye yakola kitaawo mugendeko mpola tolowooza nti naawe akwagala nnyo Nsereko bye yakola kitaawo genda obibuuze taatawo omubuuze nti Nsereko afaanana atya golowooza wano nga yeesimbyewo mu kalulu kye kyamubbira mu State House batuko babamuyirize n'engoye aveeyo ajja engoye azigule wano entebe mu kitoolo yali amaze okulya obusente bw'omusajja amugamba vaamu ate yeefuula ayagala okukakasa bano nti nze nkyali ku mulamwa kaabaana nti piga wuyo ne balyoka bakucamula Nsereko weegendereze ffe tukumanyi nnyo era basiru be bakyakutambulirako aba banoonya emitwalo 5 mitwalo 10 mitwalo 2 gogenda ogaba waliwo n'abantu abangoberera wano naye ate nagenza okulaba nga bali naawe nnyonnyonnyonnyo mu lumbe seetaaga muntu angoberera ng'akolagana n'Ensereko oba ng'akolagana n'omuntu yenna anyigiriza abantu atalimu magezi atasobola kutegeera oyo omuwala gwe njogerako muganda wa Nsereko simanyi maama we yasikira nnyina Joha Nsereko emmotoka gyevuga mu kalulu akawedde twagisinga ewa mukoddomi we kaakati gwayita mutabani we ayitibwa Jafari naye sente ezo yazimuwa oba ebisumuluzo mwabibbayo bubbi ne mulimbalimba omusajja okugenda okugira ng'omuwala omutiisa omututte ebweru ku nnyonyi obwo obubbi bwo bw'ogenda okozesa abatakutegeera be bagenda okwerinaanya naye Nsereko ndayira nja kukuba wano wansi w'enjuba ekyokubiri njagala okulabula eyali omubaka wa Lubaga North Kasibante Moses tolowooza nti buli lw'omala okunywa walagi Kasibante Moses kyojja kugendayo lulala tugenda kugendayo lulala kati njala musooke mutegere bulungi nnyo omuvubuka ono yava ne yeegaana mbu tagenda nko magere wa president video nezivuye nga yagenda emagere kubanga yali azze kusuubula president omugenzi Katolugwamula kuba teyayogera kyamunyigirangamu ne family ekimanyi nti ono musajja okusuula Katolugwama mu byenfuna buli kimu yali musajja n'ebira bingi bijja kuvaayo kyenjagadde obbaga ku muntu yenna akolagane Muhammad Nsereko koza kamanye ng'akoza n'owebbwa buli kyokola kyonna Museveni akimanyi yensonga lwaki omwami ono akola buli kimu ekisinga obuzibu kikino mwenna mumanyi omukyalo ngo bayita Florence omukyalo ngo bayita yaliko omuweereza wa kabaka
Nakiwala Kiyingi wabula bbaawe Kiyingi twamukuba akalulu mu kulonda okuwedde era ne tuwangula naye Nsereko Muhammad yakubira mwami Kiyingi essimu n'amugamba mukulu Kiyingi abasajja abo nganda bagenda kutwala waki tokola nze mu byobufuzi nina ekintu kyenkozesa sisaaga nze ne bwe kiba kyetaagisa kutta nzita Kiyingi n'amugamba ogambye oti ne kiba kyetaagisa kutta nkutta kati oyo akwesimbe kagenda okuwangulwa kala wandibadde wamukoleredda puroguramu emugjawo era singa nze mbadde nze nandibadde namugjewo dda bw'oba olina kyokkiriziganye nange tukikolo yaveewo kati kyekikulu ky'omuntu oyo kye tulina gumuyita omukulembeze ate nga zeyingira mu kutta abantu mukitegedde bulungi nnyo so Muhammad Nsereko nze wanneegezaamu kenfunda eziwera naye nkulayirira nkubuulira buli information nangirina gwe kimanye ku bantu bonna nsobola okusonyiwa bannayuganda ne Museveni nsobola kusonyiwa Muhammad Nsereko lwaki noyambala ekkanzu enjeru noyimirira kazindalo noyogera ebigambo naye nga mu mwoyo gw'olinamu kintu kirala noyita emabega nottisa abantu noyavuwaza abantu olw'ebigendererwa byo ng'omuntu naye nga ano bw'oyimirira okwogera buli muntu alowooza nti ayogedde na muntu kumba ayogedde nankwezenge ekyo kikyamu nkuwummuzza wano tugende ku information endala gyenna kubanga ebintu bingi nnyo naye Ssegirinya wonna waali oba yatuse wa Allah oba tanatuka wa Allah Nsereko abaana bagenda kusasulira buli kimu ekyo nkikubuulira ebintu byewakola Ssegirinya n'ovaayo webuzebuze ng'afukaana aba the prime suspect or the trouble cause of Muhammad Ssegirinnya's death is Muhammad Nsereko yensibuko y'okubonaabona kwa Ssegirinya Muhammad Nsereko bw'omulaba nga azze okwogera nga yeebuzaabuza noloza muntu ategera kumbe sitaani out in the way. Kati njala tegeeza mukulu Mayiga ne banno mulekera okuteeka Ssaabasajja Kabaka mu mboozi zammwe ez'amalwa naddala mu projekiti zammwe eza gavumenti ya Museveni. Nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuloopera nti essaawa yonna bandi kugonnommolako ekirabo ekivudde wa Museveni kye simanyi nti banaakikuwa mu ngalo naye ng'ekirabo kino kyafulumye. Ekirabo kino kyafulumye nga bagamba nti kigamba bwe kiti: The Republic of Uganda, this award is presented to the Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II for his exceptional contribution towards promotion of wealth creation through coffee growing in the community. 17th January 2025. Nekisainingibwa Honorable Betty Amongi Ongom MP. Ssaabasajja Kabaka kino ekintu bwe kijja tokkiza kikwata kino kijja essaawa yonna. Kijja essaawa yonna kino kirabo kijja essaawa yonna. Kino. Kati lwaki mbagambye ekigambo kino? Bw'owulira ekigambo wealth creation eno project ya Sali Musale bwe bakutadde ssente ezibba ettaka. Kati gwe bakulaga nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bantu abawagira wealth creation. Ekyo ekifaananyi bakikusiigira. Mbu simanyi n'okulima emmwanyi mu ggwanga era bakusiigira ekirabo ekyo. Ssaabasajja nsaba kuluma kutu togeza n'okkiriza ebintu byabwe balina ekifaananyi kye bagenda okusiiga public okulaga nti weetabye mu kujja emmwanyi Nakabala ey'Abaganda okugibajjako nga weetabye nti waweekobana ne Museveni era bakwebaza nti wakola omulimu ogwo. Era nti era bw'oteemu kikolwa ekya wealth creation etavanga wadde okulaga ente 3 ezizadde ente zinnazo 20 myaka 5 kubanga eno corruption strategy. Ekyo nakyo nkyogedde nvudde waawo. Tugenze ku nsonga endala. Omanyi bannayuganda muli baakujjukiza nnyo nga mbagambye tuli obukadde 46 plus ne mbaga nti obukadde 3 bwonna bubisi. Nkiddamu
Uganda tuli obukadde 46 kwana mu 9 ne abakadde bukadde 3 bonna bubisi. Sijja kukozesa kigambo kya busiru kubanga omusiru gwo bamulowoleza te gwo mutegeerera ne ekyobubisi kitegeeza nti omuntu tebamanyi. Wetwogera olunaku lwa leero nabagamba nti Museveni atuzannya omuzannyo mwena gwe mutamanyi. Wana akulaga nti balina olutalo Abanyarwanda balina olutalo mu Uganda nti babasosola naye nga be bali mu system bebafuga be bali mu sekita yonna okulaga nti bakola ki babasosola. Ogwo omuzannyo bagubazanyidde ebbanga. Olunaku lwa jjo mbo Museveni yasayininze executive order. Ulia bwe yagambye Museveni signs executive order allowing Banyarwanda staying in the country to be accorded all legal in Uganda documents. Nti yoseriti bahabulu warutabasira mutabani wa kale kinsete tuzide nsanga bisibe. Awandise ekiragiro oba asayininze ekiragiro eky'amaanyi ekikkirizisa Abanyarwanda bonna bali mu Uganda okubeera nti bakkirizibwa okuba nti beyagalira n'okufuna ebiwandiiko byonna mu Uganda nga kibakakatako. Kikyo mukira bulungi nnyo. Kati wano wenkubuuliza gwe badde bavuga revansi bavuga revansi psychology. Abanyarwanda bonna bali mu Uganda ani yali abasosoddeko? Abalina bizinensi, abalina amataka, abatambula